newankubadde tulaba obutambi Bobi Wine bwa recordinga ng'alaga nti ali wano mu Kampala, naye ekituufu kiri nti ye Bobi Wine bwe tuba twogera ku UPDF ne poliisi yababulira ddala, kyazzaako ne kyaliko teri amanyi. Naye poliisi ne UPDF bavuddeyo ne batukakasa nti nno tebali mu kunoonya Bobi Wine, era bano bagamba nti zino Kampala military checkpoints ze batadde mu Kampala bazitaddewo ku meetinga traffic enforcement, so si kunoonya Bobi Wine. Kakati munnange Uganda People's Defence Forces bwetyo bwe tutegeezezza, naye ng'ekituufu kiri nti bannayuganda bino babiwakanyizza, bagambye mulimba mukkirize nti omusajja yakola ki, yabaleka ali step ahead. Oluvannyuma lwa Bobi Wine okufulumya akatambi ng'ali mu kulya ffene, ng'ali mu kwogera k'eri bannayuganda ku ebyo ebiriwo, ate ng'era ali ne munnayuganda omu gwe bakakasa nti ddala wa wano si Nansi wa Congo, ne bakakasa nti ddala kituufu Bobi Wine waali wano mu Uganda. Kati nabo lwe bakitegeera intelligence yaabwe kati olwo edda waali wuno mutandike. Naye statement efulumizibwa ku Lwokubiri Koloneli oba Kano Majezi on the Acting Director of Defence Public Information of the Ministry of Defence and Veteran Affairs anatuga nti operation eteekeddwawo okubeera nti no baconductinga operation okuzza empisa mu bafuzi b'ebidduka bali wamu ne poliisi. Bobi Wine yalikodinza akatambi, naye mu katambi ako ninakumu ebigambo bitono nnyo byenjagala okubeera nga njogerako, era sisobola kugenda mu maaso nga sikuwadde katambi kano newankubadde nga munnange oba oli awo wakalabye oba wabibulidde dde ebigambo, naye nina byenjagala okubeesingako. Buli omu bugenda mu affectinga, leero kiri ku baganda baffe abasubuzi, enkya kiri ku basawo babasomesa. Bye tuba tugamba bulijjo nti wali agenda kubeera bulungi okujjako nga ffenna tuli bulungi. Mwalabye Museveni bwagaba biliyoni ne biliyoni ez'omuwa omusolo nga tewali nsonga egasa abantu wabula ng'aziwa abantu abasobola omukubira endere n'omuwaanawaana, ogezaako okusiba bannayuganda akatambaala baleme kulaba ebikyamu ebikolebwa na binakuterezebwa bitya. Eyo no embeera gye tulimu, nenjagala obbazaamu amaanyi bannayuganda mwenna. Tibuno bwonna obubonero bulaga nkomerero ya nakyemalira na kutandika kwa Uganda mpya. Temugwamu maanyi badikiteeta bonna mu byafaayo bafaanana ng'ab'amaanyi nga banaatera oggwa. Awo baba banaatera oggwira basinga okulagira eryanyi n'osanga nga mutabani we akola buli kyambyone kyonna kyonna nga tewali kitongole kimukuba ku mukono. Tekiraga amaanyi, kiraga bunafu, tekiraga buwangazi, kiraga nti oyo ali mu kugwa, oyo ali mu kuvaawo, oyo ali mu kugenda. So mwenna buli omu alina agenda maaso ng'akola kyasobola, buli omu ng'akwatamu ne ku mukono nga tusituka nga tutema empenda ez'enjawulo okulaba nga twekolamu omulimu okweggyako dictator mu ngeri yonna yonna esoboka. Njagala okwebaza bakulembeze bannange aba NUP aba olw'okukumaakuma abantu naddala mu kiseera kino wesiri, okubazaamu amaanyi n'okubalaga nti struggle ekyagenda maaso paka nga tutuuse ku kye twagala okutuukako, ate nga ffenna tujja kutuukayo. Temugwamu maanyi mwenna abakulembeze, temulekeraawo na kupasiwinga bukulembeze ku mitendera gyonna, tebabamalamu maanyi ne mugamba nti tukyagala kubeera abakulembeze. Tulina okukola obukulembeze obupya obwaffe kuviira ddala ku LC1 mutekinge over obukulembeze obwo paka ku level zonna. Era nga bwe tuze tubagamba dictator nga amaze okugwa, tujja kuba ne zi by election era bino ebifo byonna gye babbye abantu, gye batakiriza bannansi kwerondera abakulembeze baabwe. Tujja kuba ne by elections, bannansi balonde abakulembeze be baagala. For now buli omu akole ekyasobola mu busobozi bwe okumakinga sure nga kaweefube waffe agenda maaso obw'okununula eggwanga lyaffe, ate nga tugenda dinunula Mukama nga ye mugezi waffe. People power, our power. Our power, people power. Bobi Wine ayogedde ku kigambo ekya buli omu akole kyasobola mu busobozi bwe. Kati ne wano wabaddewo abantu biseera ebisinga obungi tulina tutuulira ekigambo ky'okulayira, era kino kikonfyuzinze nnyo abantu. Ensonga y'okulayira, osanze abantu abaweererako ddala ku mutimbagano nga bakugamba nti ebyokulayira nedda, temulayira wamu, temulayira. Kwegamba nga balaba nti singa babeera balayidde
babanga abakkiriza nti Nakyemalira yawangula ebyaddala mu Halaali. Naye okubeesinga ku bigambo ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde mu kusembayo nti mwenyigire mu kulonda. Jjukira nti waliwo okulonda kwa LC kutandika ku LC1 okujja mu maaso awo, era Chris Magezi wa local government yatutegeeza nti bali mu nteekateeka essaawa yonna tugenda mu kulonda ku LC. Kakati okulonda kuno newankubadde nga NRM yo kati eno waggulu emaze okwerula ne wansi, era ensuubira okuba nti kugenda kwetobekamu emivuyo emingi ennyo. Ekyo kisobola kuvaawo nga Nakyemalira avuddeko. Kakati ensonga y'obutalayira yandibadde etambulira wamu n'abantu okuyimukira awamu ne bagamba nti ekimala kimala. Naye kibanga ekyo kyagaana eky'okuyimukira awamu kikyagaanye, kitegeeza balina okulayira. Kitegeeza abalayira balina okukola ki? Okulayira, kubanga kiri kyakola ki? Kyagaana. Nga tonnagamba nti tebalayira, nedda temulayira. Kitegeeza nti abantu balina okuba nga bayimuse nga bagambye ekimala kimala. Bwe kiba nga tebakisobola, kitegeeza nti ebisigadde bigende mu maaso. Ebisigadde bikole ki? Bigende mu maaso. Era y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu tali magere, tatudde. Kuba singa ali magere, singa kati era mwogera birala. Mumulaba yattiisa abaana b'Abeedi, asibisizza kati wuyo ye ali magere, era nga bwe babuyogera ye yadduka, ensonyi zaamukwata, erererere bamala googera. Ali mu kuzannya firimu, ali mu kukola kutya, akolera mu 7, kaakati agenda kulya kasente ke. Byonna mu byogere. Naye ye already obubaka bwenjagala mu butwale nga buli serious. Mumugende mwesimbewo, okwesimbawo okujja maaso, era mwenyigire mu mbeera. Abalayira balayire bagende mu Parliament, kubanga saagala weerimbe nti gwe ng'omu olina ky'osobola okukolawo nga bannayuganda bonna tebakoze eki, tebeegasse, nga bakyalimu akatengo nti kituufu bannayuganda beegatta ne basuula akalulu. Awo we bakyakomye. Akalulu ko baakasuula, era General Museveni n'akakasa nti butuufu omwana ankubye akalulu. Ono muyimbi teyali muyimbi buyimbi nga bwe nalowooza, yankubye akalulu ebyaddala, era akalulu n'akamukuba, era akalulu mwakamuwa. Bwekaza nti Museveni yawangula, naye nga n'abajaganya teri, nga n'abagenda okugenda ekkololo singa abaatuuse mu kulayira bonna bagenda kusomba basombe. Mukitegeero nti ekituufu kyo Bobi Wine mwamulonda, naye twayogera ku kubanja akalulu nti factors nyingi sijja kunenya bantu butayimuka kubanja akalulu olw'ensonga nti bwe mwali mugenda ababba akalulu ate be baabasookayo mwe nga temunnaba kuyimuka, nti bano abasajja baali bamaze okulaga obutemu obw'ekika ekyawaggulu. Ffe kati ng'eno mwe bikwesese nkugambye nti abasirikale baali bayingidde dda n'ebigurupu by'abavubuka abakutte emiggo, abakutte ebiki, ng'ate batemu, kubanga bannaffe be baakwata be baasanga obusanzi nga batambula be banza okunyumiza ekyali eyo, era baayoola bangi nnyo. Mwe mulina okutta Muhoozi bwe yagamba nti nno ki baabatta, yayogerako 3 naye batta bangi. Okitegeera? Kale kwegamba ekyo tukireke, kubanga eggezi teribeerayo limu. Eggezi lirina diversions nyingi, era lisobola okukwata ekkubo lyonna libanga amazzi g'otadde geenoonyeza ekkubo wegakola ki, wegayita ye revolution. Kati y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba azzeemu ekibuuzo ekyo, era kakwemadde njagala ako nti mwesimbewo era mwenyigire mu bukulembeze, mubeesibeeko bano abasajja, kuba kati twesibako beesibe, bo tebatwagala, baagala kutuwandula. Naye tugezaako, bagamba kugoba tabulako kyakusuuza ebifo bye tulina, kubanga Nuupu yali badde erina ababaka abasoba mu 10 mu Parliament, naye bonna baakola ki? Uganda kati singa era president mulala omulundi, naye abasajja akalulu baakabba ebyaddala. Kakati embeera eyo tuleme kutuula butuuza tubeere nga bali bannaffe ababuyabuya abeefuula nti abamu beefuula nti babitegeera nnyo, mbu baanalayizinga mangu walaba nti baakuba Babi Kyagulanyi ewuwe waka ne bamukuba,
bannaffe ne bagamba nti azannya firimu ate mukama waabwe yennyini nyine n'ata obutambi ne basirika tebaddamu kwogera nti bannange kino kituufu byakomaawo ebya firimu era tebaddamu byogera nga bwe baayogera ku bisiyaga nga babisiba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba bisiba ku Solomon Kampala Trump n'akibakola n'abategeeza ssente z'ebisiyaga ezibadde zijja wano bw'olaba baddamu okubyogera babwanika nedda kale kwegamba bino munnange si byangu Museveni yamala mu nsiko ebbanga myaka 5 so nga ate atugamba nti yatandikira eri nga balwanyisa Amini najja n'abakalakata emyaka 7 naye nga Obote tunajja nga Museveni yali mu struggle gye yali atusibamu ey'ekimpatiira ey'obulimba ate n'agenda mu nsiko gira emyaka gyonna ng'agitadde ebbali n'agenda mu nsiko n'amalayo emyaka 5 kati bw'oba nga osobola otegeera ekintu ekyo osobola otegeera obukulu bw'ensonga n'obuzibu obugirimu tuleme kubeera ng'abantu abatalowooza nti byangu bwe bito just si byangu kubanga abasajja beetegese ate ssente bazirina batukalakasa emyaka 40 nga bali mu buyinza gwosuubira okuba nti banafu si banafu kakati bannayuganda nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agambye temuggwamu maanyi temuddaawo ku bibooziboozi ebyo ebyekisiru mubaleke bo boogere bajja kuteekawo zi road block bwe bamunoonya bwe bakola batya kati bali mu kumunoonya kubanga ne Museveni bw'atyo bwe yali ng'anoonya Obote ng'amanyi nti nno Obote oba oliawo yadduka dda yagenda kubanga yateekawo special forces ne bazideployinga buli wamu okubeera nga banoonya Museveni kakati kyokola banno tuyinza ogamba bwe toyagala bakole ki bakikukole kakati awo bwe bakugamba nti nno abamagye be bali ku nguudo gulubunya ba traffic officers bakola ki nti bo tebasobola kukola mirimu gyabwe kale newankubadde bannaffe bali aba DNA era obalawo ku mutimbagano temukkiriza bahooligans kudisturbinga peace yaffe mu ggwanga lyaffe nabo bagamba nti eggwanga lyabwe ssebo kati abo babeerawo nga naye yeyogerako nga munnayuganda our peace bo peace yaabwe emirembe gyabwe giri mu kututulugunya ffe bannansi bo kye bayita peace okitegeera baagala kweta no foreign mission kumbe nabo ba foreigners okitegeera mbu continue protecting us wamma nabadde mbisomako okugondi mu comment sections ezimu mbu continue protecting us wamma gwe naani you are not one of us mulekeraawo okutwesibako tulina okusala amagezi gonna okulaba ng'eggwanga tulinunula kakati kyekituufu kiri nti Bobi Wine agenda kubasuula eddalo era byonna mubyogere naye ekituufu mukimanyi era gweteekawo operations nga emmotoka bazaaza zonna oba traffic laws zikola mu kwaza mu kubikula zibbuutu za mmotoka kulaba birimu mwefuula nti munoonya bamenyi b'amateeka bali ku nguudo kakati nti oba oli awo abatraffic balemeddwa okukola emirimu gyabwe kakati awo tulina kuteekawo basirikale awo tetumanyi kubanga gwe oyinza okulowooza nti abasirikale bamanyi nnyo amateeka ga traffic okusinga oba abatraffic abaagasoma awo nawo simanyi kubanga nakitegeerako juzi wali emaya batwayiseewo jjo era ne baaza emmotoka yonna naye kimmanyi nti ate era babeerawo okukola ssente Uganda nga bwe kiri nti bo bennyini mu DNA yaabwe enguzi yeerimu babeerawo okukola ssente buli gye bapaakinga wali ssente babawadde kulya kale munnange bwe kyoba omanya nti Bobi Wine agenda kubasuula eddalo ate era nga mujja kuligwa bwe muba temwaligwa dda mujja kuligwa wali e Uganda bannayuganda be bamulina bannayuganda be bamukwese bannayuganda bwe muba nga mutuufu mwawangula akalulu lwaki bannayuganda tebababuulira Bobi Wine waali lwaki basirise ate nga bamulaba lwaki naawe ekyo oyinza okukyebuuza nti lwaki ddala bannayuganda basirise nga tebabagamba nti Bobi Wine wuuno ate nga balonda Museveni kale munnange
bwe bubaka bwenjagadde okuyisaawo ekituufu kiri nti totya kubanga olaba bano balayidde aba abagenze baloopye bye babba mu kalulu notandika okuwoza mu kifo ky'okukola bwe muti muli bwe muti eyinza okuba nga kati eyo tekyali koosi ya struggle gwe nga bw'okirowooza biyinza okuba nga byakyuka mu dynamics zaakyuka ez'ebintu koosi y'ebintu yakyuka enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubu kakati amaaso g'ekiswa gaakyuka bekyo olina okumanya tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Trage nga bulijjo akuume